Okay, achaliko gamote na joli ene Fit Media. Namba bulira nti bane tubebaza mwenna batanzo tukolera contribution yengo yengato ate sobola okubantwalira abantu baffe aba bejjinja nawaguma basobola nabo okwambala ku ngoye videos muzirabanga abantu banno basanyuka olabanga gyotasobola kwambala naye ogenda ogituza ku muntu ajama nalumbirawo kereziya so wewulamu obonno bwe tuli mu ggwanga lyaffe lino Uganda. Honorable, tukome ku obadde okyanyumiza eŋŋuumi ya Honorable ya General Katumba Wamala ne Francis Zaake Butebi nti yamunoga bulungi nnyo. Nze nasooka kuwakana atogamba Katumba akubye omu nange nze kati sikunyumiza nze naliyo wali ku siini banyumiza nze nali ku siini nakyerabirako omusajja mukulu oyo yakuba omwana eŋŋuumi emu eri yali ŋŋuumi emu naye mu ŋŋuumi emu wakiri ntwalamu enzizo nga 10 yali ntendeke bulungi oli General mulamba generaali ate musajja yakolamu Honorable, ebyo byonna biwedde babajjeewo leader of opposition Winnie Kiza akomyewo ekiteeso kiyise those in favor say ate batulondesa gundi omwomu buli era ffenna basoma roll call. Honorable Andrew Kaluya n'ogenda aye. Honorable Mbatakamwa aye. ayi nga kitegeeza kyokkiriza. It is aye and nay. Okay. Nay is no. Aye is yes. So mugenda okuvaawo ng'ekintu ng'ababaka 317 bonna bakkiriza. bakkiriza Mwalimu abinarimu abaagaana baalimu nga baagaana buganye kulonda babagamba baaliwo ne bagaana waliwo abagamba nze kino ekintu sikitegedde bulungi nga tali ayi tali neeyi kati ate oyo ye mu binnyo oyo aba wankwe naye baalimu nga 3 abaakola ebyo kati abange yali eno akkiriza mu kino n'ali eno bwe bityo naye baali ababaka 317 bonna abakkiriza nti tugyewo emyaka nga naawe mwoli nalimu olabye neegaana kati omwamalirizaawo kapate mwakateekawo ebya Museveni embitotola obudde buziba ne bukya n'atuyita entebe era baayitamu abo bokka abakkiriza gobere wa NRM nga tebakkiriza tebaakuyita baayitamu abo bokka abakkiriza tugenda tusanga wali walinga mbaga byomutudde ku meeza kati awalina mu muudu ye si bino bya gundi bya kokasi ali mu muudu ye atuwadde erinnya eryabazira mwali bahiro mwabulako mudaali atuwadde erinnya eryabazira mwe abazira mwabamanyi Uganda eno gyeraga mwabategeera history wa NRM mwabategeera mulumirwa ensi yammwe muli baana balungi nnyo era muyise ekigezo kyange mujja kusobola nga okukola emirimu gyange byebigambo byakozesa so awo nawo mwavaawoko n'ekisawo okusinziira ku bisawo bye twali tukwata ako kaali kasawosawo sinziira ku bisawo bye baali batukuba ako kaali kasawosawo naye era nga kasaba kuyita ku State House tebakulimbanga nti ovaayo bwereere ovaayo n'akantu so kati mikono gyo gyakulaba kitya tusooke n'ejja palamenti abapalamenti anti nkugambye 317 bakola ngamba bano ab'opposition mikwano gyo era yadde aba opposition tebalina kyakukola nga tebalina nnyo castigation gye bayinza kunteekako because embeera eyatutuusa ku ekyo baagimanya nti kyali kibuli baagimanya bategeera ekyaliwo okitegeera so ate mu constituency nti kyembadde nzija nonziza ku kya palamenti obuzibu bwe nasinga okusanga bwali mu constituency wagikwatako Kaluya watulyamu olukwe Kaluya watukola bubi gwatusibyeko omusajja ono kati ogenda ku mikolo oba ku nyimbe
ate nga kyala disi kiriyo kikuwaana tulina omubaka waffe no Kaluuya muzira nnyo eri abantu bo nga baggwamu amaanyi ekitegeeza ogenda okudda okwesimbawo mu kalulu ka 2021 nga obuwagizi bukendedde ng'abantu banyiivu eyakuwangula teyali wa NRM naye yajjanga independent yampangula wa NRM mu 2021 ensobi gye nakola mu 2021 kugenda mu kaadi ya NRM wayina kujjanga independent nga luli so kati eyajjanga wa independent naye nga NRM leaning eyawangula aliyo kati wa NRM eyawangula wa NRM naye nti naye wayina kaadi ya NRM ate nagifuna ntya saagifuna era bakuba mu kamyufu bankubira mu kamyufu sinakunkuba banzibira mu kamyufu olwokubanga ebyaliwo akamyufu kewange yalinga by election bwe baali balonda wokka mu Uganda yonna olwokubanga twalina candidate eyafanga tugenda kulonda akamyufu tango doi natwongezayo weeks ezo olwo kati n'olyoka olaba obuzibu akamyufu ko kaliwo omulundi kaliwo kokka mu Uganda yonna so buli omu ke yali atunuulira kati bwe tuva mu togikwatako olwo ntandika okukola ebintu ebiraga nti ndi rebel olwo nejjusa bye nakola ndaba mbitereeza ntya kati awo baradisi batandika okunteekako embeera NRM secretariat enteekako embeera bano bagundi ba NRM mobilizers bateekako embeera olwo bakomyawo oli eyaluzinga mu 2016 yali MP kyali wange kati olwo bamukomyawo ku siini bamuwanika tugenda okutuuka mu kalulu nga bonna kwe basibidde amakanda poliisi RDC mobilization team ya NRM bonna kwe basibidde ki gamba kati gosigadde mu bbanga tugenda mu kalulu babbanzi baleeta ekisooka twalina deployment ya police eyakola mu kalulu ako ku lunaku olwo jjukira nti kaaliwo kokka mu Uganda twalina motoka za poliisi za double cabin ensuuka 10 twalina zimamba 3 twalina amapikipiki oba ameka naye byonna deployment center yali polling station yange Nakalama primary school byebimu ku binzija mu NRM n'ogamba nti kino sijja kisobola kibiina kyababbi kati kiyinza okugenda okwesimbawo n'ojjanga independent kati ngenda okwesimbawo bamaze okunkuba wali mugundi kankomewo nga bwe najja luli naye nga amaanyi bagamazeemu sente zonna ziggweredde wali kati wano bayisa buyisa kye baagala mukka mu kiseero nenzikiriza ndi bakkubi but omutima ogwange ogwa UID Makerere tegwafa gwonna gwasigalamu truth and justice tofuna bakutandisizza eri onfuna bulungi nkutandisizza eri Makerere nti twajjanga tuli mu mbeera ya opposition waliwo Museveni lwe yajja Makerere yali azze kutu addressinga oba kuki oba wawulirako ba Odonga Oto bwe bakasukira Museveni ebipapula nali nkyali mu kyalo wali okyali mu kyalo waliwo Museveni lwe yajja Makerere ba Odonga Oto obwo simanyiwa gye bajja uniform gye bajja t-shirt za UPC baleeta t-shirt za UPC nyingi emyufu eziriko ekipande ky'obote ne bubaaji bw'obote ne babiyuwa ku ssomero Makerere ng'enkeera Museveni ajja abaana ne bambala kati SFC salako baide no ba SFC yite nabana kujjanga tutyakozesa UPDF nga tutyakozesa ndoza na NRA ne basalako university yonna kati ffe ba star t-shirt yobote tujambadde eri munda tutaddeko saati tulowooza tebagiraba nali ntambula ngenda kukola paper ya economics olunaku nga Museveni lwagenda okujja nali ngenda kukola olupapula lwa economics ntuuka waliwo nga ku kizimbe kya ICT ntuukaawo nga ku generator ntambula nva mu University Hall abasirikale babiri bampita
gwe sookojje natuuka ku musajja nankuba oluyi nga talina kyambuuziza talina kiyankuba oluyi olwo naŋŋamba jjamu t-shirt eyo nenebuuza omusajja agirabye ati naye yankuba oluyi kutama nebinawandiika mu kibuuzo sibijjukira naye wayita ate nandibadde graduating era namala so munnange akasaayi kali aka opposition akawakanya mwami Museveni kazuukusa wano nga tuvudde mu tugikwatako ngamba ekimala kimala sente nzirabye naye nkyasobola okukola ekituufu nsigala mukyalo eyo nagwa era nze olwagwa neŋŋamba abalonzi nti bannaye mugende mukole ki mugende mulime nange nengula boots nengulira abaana bange awo boots nembagamba bayitudde ku nkumbi tulime olwo nzizeyo mu kyalo ntudde ekirowoozo ekijja mu nuupu okifuna okujjira mbeera mu kyalo ndi ku mirimu gyange eyo tulina ebibiina mu kyalo nina ebibiina bye nali nsapootinga bingi nnyo bino ebya niigiina nina ebibiina bye nsapootinga bingi nnyo niigiina va mu bya sako niigiina bino tulina abakyala 30 tulina abakyala 15 ebyo nalina bingi nnyo nga tubiyita tiimu kaluuya kati ebibiina ebyo byagenda mu maaso even after akalulu nga bikyaliwo kati bituuka ekiseera mu 2022 around October nga bagamba nti honorable tujjawo okusiima ng'ebibiina konze ate wali mutawana nange olwo bagenda kundeetera ku bikopo sowaani sefuliya ebyo biki nga bw'omanyi ebibiina bya niigiina nga ntuula ne bakyali bange nti bannaye omugenyi omukulu tuyitaano ng'omu agamba nti naye watugamba nti Kyagulanyi mukwano gwo watugamba nti Kyagulanyi mukwano gwo oyita Kyagulanyi ajje olwo nga tutandise okuba n'ebigambo bye twogera ebikontana ne NRM tetukyajagala naye nze ngondo neevumye n'obululu ngamba sijja kudda mu bululu nabivaako omunga ngamba bamuyita omwami bamuyita Isanka Bashir yakulira task force yange kagamba naye watugamba Kyagulanyi mukwano gwo kyaliwo muyite yabeera omugenyi omukulu ku mukolo guno amba setulisizaako bomu okumuleeta ekisooka okumuleeta kijja kubeera kizibu n'okuleeta Kyagulanyi banyingidde nuupu nekisitwala nga kikulu nnyo nensooka nempowa oyita wiiki emu aye ne bagamba wayi twakugamba yita Kyagulanyi omubonzeeko wayita ebbanga weeks 2 bagamba wayi otuuseewo kukuyita Kyagulanyi nengamba naye enfaaki nenkwata essimu nenkubira honorable Kyagulanyi nemugamba muganda wange ogamba kikyali wange nagamba Kaluuya ogamba ki ya mwana wabula kyalo kigamba ki nti gye kiri tuli eno tuli mu kyalo nemugamba mukama wange ninayo omukolo mbadde njagala ojje usanyukeko n'abantu bange sijja kubeerawo omukolo gwadde nemubulira olunaku nagamba haize ennaku sijja kubeerawo nemugamba kangukyusa kasita onkakasa nti onoobeerawo nagamba okay tujja kulaba nga nkomyewo bwe yakomawo nensetinga olunaku nemugamba mukama wange nalonze olunaku nga 5 November 2022 nemugamba kati mukama wange awo wembadde ndowooleza nti oba ojje nagamba simanyi naye tujja kulaba yogerako ne SG olonga ne SG simumanyi nnyo ono Lubongoya nga simumanyi nnyo nengenda ku kitebe neyanjula eri kamokya yanjula nze Kaluuya mbadde nayogerako n'omukulu nga asuubiza ajja kujja mbadde nsaba naawe oyogereko naye mukama wange nagamba wayogedde naye nti nayogedde naye okay kale nange nzija muddamu nenninda tebanziramu nennumba ekitebe neŋŋamba SG nti owaayi
omukulu mbadde sinaba kumaliriza naye nammwe temunnanziramu kati olunaku nga 5 Novemba waliyo omupiira gw'abafuutu soldier e Masaka ng'era pulezidenti wange Kyagulanyi nga bamuyise Masaka agenda kuggalawo mipiira esi gyakwata essimu amukubira namugamba ndi wano n'omwami Honorable Kaluya oyo kyali wange mumpe ng'akwata essimu ng'agamba Kaluya mwana programu yo ekwasaganya ne bana ab'e Masaka naye kaŋŋamba ab'e Masaka bakyuse programu nzijawo kyalinga kirooto naye nga wabula ennaku ezo 3 aŋŋamba Lwakuna yaŋŋamba Lwakusatu ng'omukolo guliwo Lwamukaaga n'agamba akati nkyusiza nzijawo onjagala ssaawa meka ne mugamba tuuka ssaawa 10 ez'olweggulo n'agamba kale ekyo kiwedde nzija olwassa wansi essimu nenjiddiza SG neŋŋenda yiganga nentandika okugamba abaana bannaye kiwedde omukulu ajja kati jjukiranga eri mu kyalo nga tekisoboka nga toyinza nakukyogerako nti Kyagulanyi ajja bamu ne bagamba oyo abalimba oyo abakubaganya bitasobola kujja naye nze Kyagulanyi yali tali wange kati nga nze njogera naye direct bagamba oyo tajja kujja ajja biki ng'olaba abaana ba bodaboda bajja bana bodaboda ajja nakuteekamu essimu nakutunuzaamu essimu nakubuuza Honorable kituufu Kyagulanyi ajja kati jjukira kyali silent tetwagala security etegeere nti Kyagulanyi akola ki kati olina okumugamba nti ajja naye ng'ate olina okumugamba nti tajja mu sentence emu mugambe nti tagenda kujja naye ng'ate omutegeezeza nti agenda kujja butajja kwegamba kyali clandestine nnyo mobilization yali clandestine nnyo ajja tajja kati nga tubawa confusing information era security etegeera nti Kyagulanyi ajja ku Lwakutaano ng'enkeera Lwamukaaga naye nga mobilization maze ogikola wonna Olwokutaano poliisi enkubira sikwata ssimu newakasaasulayo ku makya ssaawa emu dakiika nga 2 osyankubira Honorable Kaluya Twanji batugambye olina emikolo nti kituufu mikolo ki nti niigiina ninze bakyala bagenda kumpa birabaawo bisefuliya bikopo biki bisowaani bye bagenda okumpa ne bambuuza omugenyi omukulu yani ne mbagamba ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Honorable ne bagamba kati okyaza otya omugenyi omukulu ng'oyo nga totubuulidde ne mbagamba ate mbabuulirako ki ajja mu maka gange naye kasitaku kati mutegedde ajja akati kyoba okola jangu oyogereko ne DPC jangu oyogereko ne DPC tutegeere agenda kutambula atya tuyambagane kati awo ziwera ssaawa mbagamba nzija kuva ku ssaawa emu ziyingidde ssaawa 2 ziyingidde 3 4 5 omusana tekusombola tutuuka ssaawa 6 nkubira pulezidenti wange Kyagulanyi mubuuza mukama wange ojjanga ngamba nzija namugamba namusajja nga butaddewo embeera zawo n'atuuka yaŋŋamba kimu sala magezi tebakukwata nze nzija ku mukolo gwo nzija kutuuka gamba omusajja agenda kuyitawo ng'owedde bamaze okudipuluyinga nze ne ŋŋamba abaana nti kati tutandike omukolo ogw'ekibiina tutandika niigiina zaffe poliisi nejja ezunga awo egenda ogamba owaife oba batuyimiza naye nze maze okutegeera nti pulezidenti wange akola ki ajja ziwera ssaawa 10 nekiggwamu 10 zennyini Kyagulanyi muleke ssaawa 10 nga Kyagulanyi atuuse bankubira essimu tuliiganga mu tawuni mbakwasa omwana awo bajja paka ewaka my home is very near Kumbale Road. It is about 300 meters okuva ku luguudo tuba tuli awo ng'abantu bajjudde ate galiyo gamanyi masannyalaze nga tutandika omukolo poliisi yeekanga bwekanzinga poliisi yatuuka n'ebivaako nga Kyagulanyi atuuse poliisi yali tekyatusobola ku ssaawa eyo Kyagulanyi atuuka tannaba na kutandika kwogera ng'enkuba ejja ey'amaanyi
ntuula ne pulezidenti wange Kyagulanyi mubuuza ambuuza yanjira ati Kaluya ki onzikiriza okubeera wano paka ssaawa emu namugamba mukama wange nebwekuba kusuulasuula agamba kati enkuba terina kyetugamba gireka etonye ye nadda mu ntebe ye neetuulira enkuba neetonya abantu ne bagaana okuvaawo abantu tebaavaawo n'ogwo bonna ne babeerawo enkuba neerekeraawo okutonya ne tugenda mu maaso ne speeches n'ayogera bulungi. Bw'ogenda ku YouTube ojja kulaba gundi Kyagulanyi visit negamba ojja kulaba omukolo ogwo gwali massive nnyo naye gwali mu maka gange. Kati nasooka ne neebuuza poliisi enjaga zaaki ndi mu maka gange siri ku ssomero lya gavumenti siri mu katale siri ku luguudo siri mu kanisa ndi mu maka gange. Kati poliisi eyagala endagire embulire baani bennina okukyaza ewange nengamba kikafuuwe era bwe yajja ne tukola omukolo bulungi omukolo ne guggwa ssaawa ng'emu ne tumuwerekera n'afuluma bwentyo bwe nnyingira NUP era mu speech ye NUP ye yakuyita gwowereeta nze yeereeta nimugamba mukama wange njagala kwegattako olw'emboozi gye nafuna nti yakwekimiraka yajjaka wange anti kyekyo kye bagamba nti yakwekimiraka he came in my home so ekyo kiraga nti akukimye yes era yajja SG Rubongo yajja ababaka bajja ba flag bearers bajja abantu gwali mukolo munene nnyo futi oyingidde ekibiina officially era ne kadi y'ekibiina membership ne bagimpeeraawo era ye yaginkwasa n'ebifaananyi byaluma mbiyina nga nkwasa ki membership card nze yange saagifuna ku office wano ku kitebe secretariat tekubidde ku masimu nti otukoze otya yonna yatambula yali ate omukulu atambudde agenda kuyingiza big fish nga tegwe osigala eno nti ate oli ku secretariat nkugambye secretary general kati secretary general atambudde secretariat ya NRM abakuba yo nayo mboozi ndala olwo mala okuyingira ebifaananyi birumye mama ate olwo nalo lwali lutalo lulala mala okuyingira bwenti ebifaananyi birumye babifunye minisita asooka ng'akuba betwali nabo bakapo bange ng'akuba essimu ng'agamba Honorable Kaluya, what is wrong? Sajja wetteesa eyo. What is wrong? What happened? Tate, what is wrong? No. I'm coming at home. We need to talk. Mugamba nze mbeera yeeka mu kyalo. We need to talk. No, you can't do that. We shall manage. Ko nze kale nze gye ndi ewaka. Wayita ennaku bbiri minisita omulala akuba. Era akyaliyo minisita kati. Omanyi nalina bakapo bange ba ministers be twasambanga nabo omupiira. Omulala ng'akuba oyo wokubiri ng'akuba ng'agamba Honorable, are you in Kampala? Konza ndi mu kyalo. No, when you're in Kampala, pass by my office. There are a few things we need to discuss. Ngamugamba, I'll come, sir. I'll come. Mba ndi awo omukulu owagundi owa secretariat omwogezi wa secretariat wa NRM Honorable Dombo naye ng'akuba essimu agamba musaada ate kabiri okoze biki bino idda tubona ekyokola tuyidda kujjayo abanene tuyidde abona ekyokutereza namugamba muganda wange nange nina omutwe ogukola bwe mba nina kyensazeewo mba nkisazeewo agamba iwe idda ayogera olusoga naye nga munole so nagamba idda tuyidde abona bwe tukigemaganya mba ndi awo nga omunene omulala akuba after about 2 months bagenda okulaba nga si byendiko ne banta kati bebamanyi bye bandowooza saagala kutegeera byabwe naye ssebo banteekako embeera minisita omu oyo yagamba nti ajja ewange bwatteeso kati yagamba nti bwe ndiba ngenda mu kyalo njagala mpitireko awo twogeremu namugamba taata gyendi tofaayo gyendi emboozi yaabo nengikomyawo kati bebamanyi bye bandowooleza ndowooza bandabira ddala nga sitaani so nojja mu national unity platform mu bbanga ttono ne bakuwa n'ogufo Kyagulanyi yagamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba omanyi bwe nali nsala okudda mu NUP
criticism ebaawo oyo mbega balese embega abo ba NRM Museveni abasindise biki abadde eringa alya kati alabye eki ebigambo ebyo ebimu byatuuka ku president Kyagulanyi Ssentamu mu speech ye ku mukolo gwange yagamba nti ffe abantu bonna tubaanyiriza era tetubayinaako tabu yonna naye tuli balabiranga ku bikolwa byabwe mufuna bulungi ekigambo ekyakikozesa nnyo n'agamba era yagamba nti ayingidde NUP olwaleero naye yagiyingira mu 2018 ng'ekyali people power n'oyo agenda okuyingira ng'enkeera kulonda ffenna tuli omuntu ogwo naye kitwawula lulimi lwo na bikolwa byo oyogera ki okola ki kati nze bwe nayingira mu NUP nze ndi field officer simanyi bintu bya office nnyo I'm a practical person kati bwe nayingira mu NUP nyingira mu NUP ntandika okubeera active mu bintu ebyenjawulo olunno ngenda ntegulula NRM gye yali yonna mu constituency yange njiyingiza nuupu ntandise okugenda mu byalo eyo bagamba abaye bwenti bwenfaanana nina bereti yange kati ntambula nkyusa network ya NRM muki mu constituency yange after a few months tugenze mu national tour olumbye national tour etandikira mu western edda mu east twagenda e Mayuge awo entandikira okulabika ennyo eri bakama bange nene eddakiika emusaba wumbe so national tour eyo ngivuze tuvudde Mayuge tuzze Busiya tuvudde Busiya tugenze Mbale tuvudde Mbale tugenze Soroti lira tuvuddeyo tuzze Luwero tuvudde Luwero tuzze Hoyiba tuvudde Hoyiba tugenze Arua wonna nkubyewo ku maanyi gange nevuga mu motoka yange nga negaali yange y'abaana nga 30 tuli mu field tukola ndoze mukama wange nalabanga omusajja ono mukozi kati okufuna ekifo kino muganda wange gwe nasikira agenda afuna ebizibu akoze kino akoze kiri akoze kino akoze kiri bamugambye edde ebbali ekifo kisigadde kikalu president agambye in the meantime interim era nze nkyali ku interim in the meantime kalu yakwata ekifo ekyo kubanga tetwagala tukireke nga kikalu mobilization yaffe mu eastern ejja kuba ekola ki ejja kuba efudde tesobola kuleka kifo nga kikalu nakinkwasa nga nkyali mupya onfuna bulungi that's how I come to where I am munayo jevudde wange okutuuka wawe tuli tweyaziza jjo tweyazeege eddakiika zirabika zinziruseeko naye nga tuzikutte bulungi yeyo Honorable Andrew Kiza Kaluya tubeera naye buli Mande ate nasobola okuba ntwogera ku current affairs naye tusazeewo tusooke tumutegeere ye nga ye omuntu na biki byayiseemu naye abitubuulidde nzikiriza kusiibulire wano balina Hassan Musa amu netambula Henry Mukama akunkuumire beera bulungi tweyanziza Anything Media.